Olwalira akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasanya mu bitongole bya gavumenti akakosase bakedde mu kakiiko kano ng'ekigendererwa kusisinkana abakulu abavunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi mu ggwanga aba Uganda Civil Aviation Authority okubaako bye bannyonnyola ku byalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eya 2024-2025. Kyokka nga akakiiko kano akakulemberwa mu Wadanko Nnyingi nga katudde kakitegedde nti akulira emirimu gy'ekitongole kino Fred Bamwesigye abadde taliiwo, kyokka nga gwe yalekawo ng'omusigire Olive Birungi ebbaluwa gye yaleka ng'emukwasa obuyinza bwe ebadde yayitako. So I think the aspect of writing may not have a serious consequence, save a positive consequence that the deputy is well aware. Now, in matters of accountability, the second question is, does it therefore fall that the deputy is an accounting officer? Mu bbaluwa ya Fred Bamwesigye bwe yali awandiika yagamba nti ajja genda akomewo nga 10 Ogw'omunaana, naye era yayongeramu akawaayiro n'agamba oba okusinziira ku basawo bange ab'e Germany kye banaaba bakoze eki baŋŋambye. Okusinziira ku tteeka erirungamya ebyensimbi Republic Finance Management Act, omuntu akwanaganya ebyensimbi alina okubeerawo mu buntu okwewozaako ku bikwatagana ku nsaasanya y'ekitongole kye nga n'olwekyo omusigire tasobola kwetikka buvunaanyizibwa buno. Miss Olive Birungi can only become an accounting officer in the absence, and mark the word absence, of the MD. Gye biggweeredde nga akakiiko kasabye abantu bano badde olunaku olulala, kyokka ng'olunaku olw'enkya ababaka bano bagenda kulaba emirimu bwe gitambula ku kisaawe Entebbe. Their legality, while seated with us here, Chair, please, it is in your wisdom to decide on the way forward. I so direct that that Civil Aviation prepare to assist the committee in appreciating what is on the ground. Probably it is different. So ba members of parliament kye basinziddeko ne bagamba nti naako ke yateekamu akawaayiro kagamba nti oba nga siteredde oba abasawo bagambye yandibadde yakateeka mu buwandiike. Singa enteekateeka yatambudde nga bwe badde esuubirwa, ababaka babadde bagenda kutunuulira ku nkozesa ya ssente mu kitongole kino n'engeri gye kikuttemu ebisaawe by'ennyonyi ebiri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ettaka ly'ekitongole kino, ebintu ebikalu n'ensonga endala nnyingi. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.